Balamusaako bassebo ne bannyabo. Muli muti eyo abaana ba Kintu n'Ennambe mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Naffe gye tuli eno tukwaza mpola mpola. Olwaleero waliwo eyaweereza ekibuuzo ng'agamba nti nno maama ffe eno ewaffe mu kika kyaffe twafunayo obuzibu era obuzibu obwo bwava ku kuba nti omukulu w'ekika ayina b'akaayana nabo era nga bagamba nti si ye mutuufu asaanidde okutuula mu ntebe eyo ey'obukulu bw'ekika. Kati ne tuba nga tweyawulayawulamu ebibinja. Mu kweyawulayawulamu ebibinja tuyina eyo empuku zaffe gye tusibuka era ng'ezo ze zisinze okutunuulirwa olutalo luno okubeera nti gye lulwanirwa ani azitwala ani atazitwala. Kale nno twagendako ew'omulangira omu n'atuwa amagezi nti tugule amafumu agajjanjawula, tugule n'amafumu agajjajjaffe kye ne batenda agaakula ng'enkumbi, tubitwale tubisimbe ku mpuku okwo, bwe tutyo tulaamirizeeko ensonga zaffe era tusabe abakulu abo bazitukiremu batulwanireko olutalo olwo. Naye Nnaalongo okuva lwe twakola ensonga eyo ate bannaffe ku ludda luli batandise okufa. Abalala balwadde, abalala bagengewadde. Kwe kwagala nze ng'omuntu nkwebuuzeeko kye twakola kiyinza okuba nga kye kireeta obuzibu oba waliwo mbeera ndala era otubuulire n'okutubuulira ggwe Nnaalongo ebintu bino obiraba otya era waali tuwadde magezi ki okubeera nga tubigonjoola. Neeyanzizza nnyo mutabani Nsereko olwa ekibuuzo kino ky'otuweereza. Ndi mukyala musise era nkakasa nga mu bwa mukama wange Beene ndi mu mbeera esobola okwogera ku nsonga nga zino. Ebika bino nga bitandikibwawo, abaatandika ebika bino bajjajjaffe abo abagezi ennyo abaatusookawo abaatambulira ku lusigire lw'Omutonzi era abaasobola okufuna endagiriro za buli kimu. Kale nno okubitandikawo baayagala kulongoosa bukulembeze, omuntu asobole okuba ku bukulembeze bw'atunuulidde kubanga mbakakasa nti mu nsi eyo si buli muntu nti asobola okwekulembera, eri abantu nga mu butonde bwabwe balina kukulemberwa bukulemberwa era bo babuulirwa ng'entakera biki bye bateekeddwa okkola era nga bw'omuleka awo nga tomubuulidde ky'ateekeddwa kkola ne bwe basowaani gy'aliiriddemu ojja gisanga ng'eri awo we yaliiridde nga talina magezi gagamba nti kaagiggyewo okuggyako nga waliwo avuddeyo n'amugambako nti owaaye essowaani eyo giggyeewo, olwo n'amanya nti era n'akulaga nti mu butuufu ekintu ky'oyogedde kya magezi nnyo naye nga tega ggwe ng'omukulembeze olaba nti it is common sense naye ate ye ng'alaba kya njawulo era nga yeewuunya ggwe by'omugamba obitegeera otya nti by'oteekeddwa okumugamba era omanyi otya nti bye bituufu. Mubadde mu nsi eyo era nkakasa nti you've encountered abantu ng'abo abali mu mbeera ezo. Kale nno obukulembeze bubeerawo, abantu abalinga abakulembeze mu nsi eyo bangi nnyo ddala. Ensonga lwaki gye biggweera bulondebwa ne kiba nti bugoberera emitendera kwegamba n'abakulembeze bennyini ne babaamu emitendera n'omanya nti katono LC1, LC2, 3, 4, 5
oba nefo gyali then netumanya nti kati ate ono bali mu local government, bano bali mu central government, naye nga gyonna mitendera gya bukulembeze. Kati neeno mu nsi yaffe ey'abantu ab'emyoyo era wali obukulembeze. Obukulembeze bw'ebika bukulembeze bwa myoyo, si bukulembeze nga buno obwogamba nti newankubadde teri bukulembeze butava eri Katonda, naye ate obukulembeze bw'ekika, obukulembeze obwo obutambulira mu bika purely bwa lubaale. Kyova olaba nti ate Ssaabasajja Kabaka abeerawo n'obukulembeze obulala bwe twaligambye nti obuli political, obwo obutuulamu abatongole, abaami bwe batyo n'abalala. So ensonga eno yankwatako nnyo lwakuba nti bulijjo mbadde sifunanga budde kugyogerako. So leero njagadde tugimulungule tulabe bingi nti muli ba kika kimu mubeera ba Luganda. Olaba tubeera ba bika bya njawulo era ne tusigala nga tuli ba Luganda, olwo ate nga tuli ba kika kimu. Abantu ab'ekika kimu babeera ba Luganda. Ba Luganda nno ddala. Muyinza okuba essaawa eno mulabanga oli taata gundi, jjajja gundi, naye nga gye byava emabegako eyo bw'ogoberera obujjajjammwe nga muli ba Luganda ddala, nga mulina omuntu omu ono ali common mwenna mwe mwava, era ng'oyo gwe tuyita omukulu w'ekika. Omukulu w'ekika y'aba yazaala abo ab'amasiga. Ab'amasiga ne bazaala ab'emituba. Ab'emituba ne baba nga bazaala ennyiriri, ennyiriri ne zizaala empya. Kati mu mpya omwo mwe muva amayu. Nga bw'ogamba nti mu lubereberye, kale situgaanye, waliwo emituba egyayingizibwanga, waliwo emituba egyatetenkanyizibwanga nga not necessarily nti it is blood related, nti ono yazaala ono, naye era musigala muli ba Luganda kubanga lwaki omutuba ogwo baguyingiza awo ne bataguyingiza wali? Kisigala kiri nti you are considered to be abooluganda. Yes, you are considered to be abooluganda. Ku nsonga y'okuba nti abooluganda bafunye obutakkaanya, waliwo emitendera egigobererwa okubeera ng'obutakkaanya mu bika bumalibwawo. Ezo ze zimu ku nsonga lwaki abantu balwana bwezizingirire okulaba ng'ensonga z'empewo tezitereezebwa, kubanga amazima ag'enkomeredde gasobola kuva mu empewo nga zitudde. Obutakkaanya nga buli ku kasolya, obutakkaanya bugonjoolwa butya? Obutakkaanya nga bwa baaluganda. Mu biseera biri ng'ensi eno ekyalimu obukulembeze bw'empewo ng'era abantu bakyawuliriza bulungi bajjajjaabwe, obutakkaanya ng'obwo mwatuuzanga enkiiko ezaatuulangamu n'ebika ebirala, abataka ab'ebika ebirala, kubanga akakiiko k'abataka nako kabaamu obukulembeze. Kale nno abakulu abo be baagonjoolanga ensonga ezo, era bwe zaabanga ziremeredde, olwo bajjajjaffe mu mpewo baayitibwanga, enkiiko ne zituulizibwa, emisambwa ne giwa obulamuzi ku nsonga ezo. Mu biseera nga bino ng'empewo teziriiwo, tulabye ffe mu biseera nga bino ng'empewo mu bika teziteredde, tulabye ffe ng'ensowole empitirivu nnyo ku buli mutendera gw'obukulembeze bwaffe obw'empewo. Twesanze nga gye tusobola okwekubira enduulu watono ddala. Era buli lwe mutuula ng'awo nga mwagala kukola nsonga za mpewo, nga waliwo omuntu omu babiri abalemesa, mwekenneenye nnyo abantu abo. Ebiseera ebisinga abantu abatali batuufu mu bifo byabwe bajja kulwana nnyo okulaba nga temutereeza mpewo olw'ensonga
bamanyi nti empewo zigenda kujja n'amazima, zigenda kwogera amazima, era nga mu mazima ago mwe mujja okuva abantu abo okubeera nga bafiirwa obwo obukulembeze ate bwe bafuba okulaba nga babusigalamu. Kale nno mu ngeri eyo mmwe nga mufunye obutakkaanya ng'obwo, eky'okutwala amafumu aga jjajjaffe Kinene Batenda, aga jjajjaffe Ndawula, mu kifo ng'ekyo ekirimu obutakkaanya bw'ekika, nze ng'omuntu mu kapasite yange nkiraba bwe nti ng'empewo zino teziteredde, ng'empewo tezinnakolerwa byazo, musazeewo mmwe musitule obulamuzi, obulamuzi obwa Kinene Batenda, obulamuzi obwa Ssaabalangira Ndawula. Abantu abo ababiri tumanyi kye bakola nga bayina we bayise, kubanga omu katta omulala kaasalire essanja. Abo abasajja tosobola kubasitulira banno. Okugenda okuwaaba omusango ewa Kinene Batenda nsonga nnungi, okugenda okuwaaba omusango ewa Ssaabalangira nsonga nnungi, naye ate okubateerako ebitala, entabaazo ez'amafumu nga mulagira bagende batabaale bannammwe, eyo ensonga si ntuufu. Olw'ensonga nti ng'ekika, solving our issues, okumalawo obutakkaanya bwaffe, tulina kukikola nga tutendinga towards obumu. Tusooka ne tuddira obumu ne tubuteeka mu ssenta. Kati amakubo gonna ne tugatema naye nga tutunuulidde bumu buno, nga solution yonna ejja eyina kuba nga etuleka tuli bumu. Waliwo okubeera nga situli bamativu mu nsalawo ya bannaffe. Of course always wabaawo oludda oluba lulowooza nti lwo lunyigiriziddwa, naye ate ekyo tekifaanagana na kugamba nti ono yafudde, ono yagengewadde. Abantu bano bayinza okuba abakyamu, naye njagala mumbuulire, ddi lwe mugenda okugamba nti kati mutabaganye enjuyi zino zombi, ng'oludda olumu luwulira injustice ey'okuba nti nno mukadde waabwe yava mu nsi muno olw'engeri mmwe gye mwakwatamu ensonga, nti era oli n'amanya nti mwannyina oba kojjaawe oba ssengaawe ekyamuviirako obugenge kwe kuba nti mmwe ensonga mwazikwata bulala. Njagala mumanye nti ekisooka both sides mubadde muyina obusobozi obukola ekintu ekyo. Muyina obusobozi obukola ekintu ekyo. Naye waliwo sayidi emu eyanguye yo n'ekikola ki? N'ekikola. Kati sayidi endala etandise okufuna effect. Kati gwe yasimbye amafumu ogenda kuŋŋamba nti wali tomanyi nti that is what is going to come out. Naye nga ffenna tumanyi Kinene Batenda ki kyakola. Era n'oyo omulangira tumanyi kyakola ki? Kyakola. Musimba amafumu gano nga muli banyiivu. Musimba amafumu gano nga mulaamiriza. Meaning nti kati temuli mu kuwaaba musango, muli mu kupaasinga judgment, era mwagala abantu bano bakolweko ng'obuyinza bwe bukola ki? Bwe bulagirwa. Kati okutabagana kugenda kuba kwa ddi? Ago amagezi omulangira gwe yawa nze sisobola kugabawa era sisobola kubawagira n'omulundi n'ogwo okubeera nga mugateeka mu nkola. Muwulidde? Kubanga this is a funny game. Abantu bali abali mu kunyigirizibwa watya nga be bali ku ludda olutuufu.
ne bukya enkya ne beekubira enduulu ne bamugamba mukama waffe totta tukwegayiridde abo abaakusindise gye tuli be bakyamu n'abakyusiza obwanga. Mulaba nti nno muba mugenda kwesaanyaawo, nti era musobola okusaanyaawo famire zammwe zonna nga muli awo mutingana. Eri ajja ogamba nti ffe twakikola olw'ensonga twalowooza nti oba amaanyi tegaliiwo, kubanga okusinziira ku bbanga lye tuwawaabiridde nga bajjajja tebalina kye bakolawo twalowooza nti kirabika tewali maanyi, ne tugamba katumale gasimba. Nedda bannange, amaanyi gaffe tugayina, era ekyo njagala mukimanyi. Njagala mmanyi nti amaanyi gaffe tugayina mu bujjuvu nno, tugayina. Naye ebikolwa ng'ebyo eby'okubeera nti ffe ng'abantu tetumanyi ddi lwa kugakozesa, butya bwa kugakozesa, misdirecting, bye bireetera amaanyi ago okubeera amasirifu. Kubanga kati mmwe ng'abakulembeze abatudde mu bukulu bw'ekika muteekeddwa okuba abamanyi. Sibasuubira kubanga mugenda kukola nga mukolera mu busungu, otuuke okugamba nti bannange bwali busungu bwe bwantuusa ku ekyo. Ensowole gye ziri nnyingi mu bika era tumanyi na lwaki gye ziri, owulidde. Naye nze mbasaba nti kyonna kye mukola, work towards unity. Bwe kiba nti waliwo awulira nti ye anyigiriziddwa, tamatidde ku nsalawo y'olukiiko lw'abataka, singa ekikanga kyo kiba kiremereddwa ensonga zaakyo, kubanga olukiiko lw'abataka gye luli era lukulirwa Ssaabataka, era eyo nga yeegenda ensonga ng'ezo ezikwata ku bataka. Ezikwata ku bataka. Naye nga temunnagenda mu lukiiko lw'abo abataka, muteekeddwa okusooka ne mutuula mmwe ng'ekika ne mukakasa nti mulemereddwa. Naye nga mulemererwa mutya? Nga mulina n'omusambwa gwammwe omukulu ogulamula ekika kyammwe. Okuggyako bantu mmwe okwagala okwefeebya, mwasuula ebyammwe byonna, kati mwefudde mbu temuliiko buyambi. Era bulijjo nkibagamba nti mwalina oluzzi nga musenamu amazzi ne gabawa obulamu, ne mugafumbisa, ne muganaaba, ne mugakola buli kimu. Omusiguze bwe yajja n'abalaga nti olwo oluzzi terukola makulu, ye asobola obbafunira amazzi amalungi singa mumulaga nti temukyaddamu kukima mazzi ku luzzi olwo. Kale bwe mutyo ne muddira ebicaafu ne mubisuula mu luzzi lwammwe, ne mulekeraawo oddugogola ne mutalufaako. Kati ye bw'amala okukakasa nti muluvuddeko, muluvumye n'okuluvuma, temulwagala mulukyaye, ng'asooka ajja alusibako sseŋŋenge, tabakkiriza kuyingirayo. Kaakati bw'amala nga ye amazzi ago agalongoosa bulungi ng'alugogolera, kati ng'aleeta ebicupa ng'atandika okuteekanga amazzi ago mu bicupa, era ng'abagamba kati buli ayagala amazzi ekicupa agenda kimuguza siringi 10 bwe luti. Olaba ng'entono, naye bwe kiba nti kw'olina okwoza, onywe, ofumbise, onaabe, gye biggweera ssente ezo ziba nnyingi, owulidde. Naye ng'akimanyi nti mu mateeka ennyonta eteekeddwa okubaluma. Bujja kukya enkya nga mulina obwetaavu. Obwetaavu bulina okubaawo obw'okuba nti mwetaaga amazzi ago. Ensonga eyo ngigeraageranya ku lubaale waffe, ngigeraageranya ku mpewo zaffe, ngigeraageranya ku bajjajjaffe. Nti omusiguze bwe yajja wano yatusuuza bajjajjaffe, naye bajjajjaffe abo baamanyanga ensonga nnyingi nnyo era ezisinga obungi ne bazitangira nga tezinnabaawo. Baamanyanga ensonga nnyingi. Era baamanyanga bwe bakwata abantu baabwe ab'enjawulo, abo ab'emirukubi, abatamatira, ababeerawo okulwana nga balwanira ebyabwe n'ebitali byabwe. Gye bali abantu, namanya nti kino ekintu si kyange, naye nina okinyaga nkitwale.
n'afunvubira. Kati ate abo ekizibu ekiriwo nti ne mu kunoonya amagezi okwesalira amagezi baba bangu nnyo. Kati wuuyo abasitulidde omukulu abayunja ng'ayunja enseenene. Kati oli abuuza bannaye kati tukole tutya? Ekyokukola kibangawo naye nze kye mbakuutira, entanda gye mbasibirira nti ensonga ng'ezo bwe zityo temuzitwala mu basawo. Ensonga ng'ezo bwe zityo mwebuuze ku bantu be mumanyi nti batudde wakati mu nnono. Abantu bangi batudde mu nnono naye nga tebatendekeddwa bulungi bukulembeze. Era nga bo ebintu bwe baagala bwe babiraba. Kaakati toyinza kugamba nti bajja kuvaayo balamule eby'ensonga. Bayina mutendera kwe bakoma okulamula. Nga bwe bayita obukulembeze nga buga nti LC1 erina weekoma okulamula. Era obusonga ng'obwo gundi yabbye enkoko yange, gundi yayiye amazzi ewange. LC ebeerangawo okuyambayamba. Naye bwe kituuka kugamba nti gundi yasse omuntu era ne LC ekugambira nti kye tusobola okukola kuwa bbaluwa weeyongereyo, si buli nsonga nti abantu abo bazisobola. Ate naawe gwe baba balagiridde ekyokukola faayo. Sagala mubeere awo nga mubuuzabuuza gundi yatulagiridde. Nsobola okubalagirira ebintu bingi. Mmanyi ensonga lwaki sibalagirira nnyo bintu. Kubanga kuno mwe kwemuli, omukyamu n'omutuufu mwenna kwemuli. Bw'onoogenda n'okola ekintu kye nkulagidde okukola nga tekigenda kuleeta obuzibu, mbeera answerable. Bajja gamba maama ye yamulagidde. Ani asobola okuyimirira mu kkubo lya maama? Owulidde? So naffe ng'abakulembeze tulina okubeera abafaayo eri biki bye tugamba abantu baffe ne outcomes. Omuntu bw'oba omugambye omukolo, outcomes zirina kuba zitya, especially omukolo ogulimu okuba nti abantu bafunye okutakkaanya. Bambi temuleka bakyala kubeera bannamwandu, ate temuleka baana kukula nga tebaliiko bakadde baabwe nti olw'okuba mwe mwafuna obutakkaanya. So mbasaba busabi ensonga zituule zigonjoolwe. Bino byonna ebitulwanya bya nsi byakufa kuleka. Naddala gwakaayana ng'okimanyi nti okaayana mu bukyamu. Kkiriza nti okaayana mu bukyamu. Era noonya awali ekiki ekituufu. Teweesiba bwesibi ku bantu nti olw'okuba ggwe olwana kuwangula. Gye bali nze mbamanyi. Ate abo bwe bati baba ba bigambo bingi nnyo. Batambula ofiisi ku ofiisi. Ssabo ku ssabo. Byonna babikola okulaga nti be batuufu naye nga mu mazima be bakyamu. Owulidde? Naye mbabuulira nti kusitula amaanyi ng'ago kisobola okwanguwa. Naye ate okugakkakkanya kiyinza okukalubamuko. Naye weebuuze nti ebbanga lye mumala nga munoonya bwe mugakkakkanya gaba gakoze damage yenkana ki? Era damage eyo mugenda giripaaringa mutya okulaba nga muzza emmeeme n'emyoyo gy'abantu abo be muyisizza obubi mu lutalo olwo bwe lutyo. Kale nno mbasaba bassebo ne bannyabo mwenna abafuna obutakkaanya mu bika, okutta, okugengewaza n'ebirala si ye solution esinga obulungi. Eri oyo omunyazi alumbagana banne, era obusasuzi bw'omunyazi bulijjo bubangayo era ajja kusasulwa. Kiyinza okutwalamu obudde naye abeera wa kusasulwa. So kati gwe bw'oba ng'oli munyazi, okusinga okutuuza banno mu kikemu ekyokuba nti balina okutuusaako obulabe obwenkanidde awo, bambi kkiriza nti mu butuufu mbadde munyazi, nkoze nnyo naye kale oba kiganye kanneeyongereyo okite.
Bwe kiba nti ddala wateekeddwa okubaawo obulamuzi kati ng'obwo, muleke bo bajjajjaffe babusalewo, so si mmwe kubaduumira mu ngeri y'okugamba nti musituke mugende mulumbe gundi, musituke mulumbe ne gundi, musituke mukole ne gundi ono bw'ati. Ekyo tekimalaawo butakkaanya. Kale eyo endowooza yange eri ensonga eyo. Naalonga amafumu kati obutukoze otya? Amafumu. Muddeeyo eri omulangira oyo gwe mugamba mututumufu eyabalagirira okukola ebikolwa ng'ebyo, mumunnyonnyole nti ffe si kye kyali ekigendererwa kyaffe, newankubadde olutawo twagala odduwangula, naye ate eky'okuggyawo bannaffe si kye kyali ekigendererwa kyaffe. Kale ye ajja ate kubalagirira butya bwe muwummuza abakulu abo bombi okubeera nga bava mu butabaazi. Okubeera nga bava mu butabaazi ate oba okutabaala baganda bammwe bennyini olw'okuba nti mufunye obutakkaanya. Kale nsuubira ekyo munaaba mukikoze, emirembe gijja kuddawo, era bwe mutyo nga bwe muyiiya butya bwe mugenda okubeetondera n'okulaba nga muzzaawo enkolagana. Naye nga mwenna muli bangi abafunye obutakkaanya mu bika, tubakubiriza mukole towards obumu. Oli ne bw'aba agobeddwa katugeze ku kyalo, tekifaanana gamba nti ate afunye obuzibu ng'obwo obw'okugamba nti agengewala. Kale nno tubaagala nnyo era tubaagaliza okubeera obulungi. Yenna gwe tuyisizza obubi mu nsonga eno tusaba atusonyiwe, naye nsuubira ensonga tugikutte bulungi, tetwatuukiriza mannya era esigadde ya kyama, naye nga nkimanyi nti ebika bingi eyo ebiri mu kutawaanyizibwa olw'ensonga zino, naye nga waliwo engeri ya kisajja kikulu gye tusobola okukwatamu ensonga zino nga tetuyise mu makubo ng'ago ag'okuba nti ate tusitula obukyayi obufumbekeddemu n'okuyiwa omusaayi ogwaffe. Njagala manye nti abakulu abo tubatuma okukola emirimu, naye eriyo omulimu gw'ojja omutuma, oluusi naye atuuka eyo agunyumirwe, agambe bannange bino nga binyuma, ng'okumuyimiriza lugenda kuba lutalo lwennyini nno. So bwe tuba tukola ensonga zino, naddala nga tukolagana n'omukulu oyo ow'enkumbi oyo, tubeera beegendereza nnyo obutabaako mbeera zimu ze tumumanyiiza yadde ozimutunuzaamu kubanga ayinza okuba nga omutumye eno n'akyusa obwange ate n'abukwolekeza. Kale kyonna kye kiri si mwangu bw'oba oyanguye okumusitula weebuuza oba era kinaaba kyangu okumukkakkanya, era bw'oba osobodde okukikola omulundi oguddako beera mwegendereza nnyo nnyo nnyo, bya nsusso ng'omusitulira banno. Bangi gye muli eyo, buli akunyiizaako ng'omusitulira, naye wali okirowoozezzaako nti lumu asobola okukukyusiza obwanga gw'abeera awo ng'omusitulira banno, oba olowooza nti ye bw'aba akola by'akola talowooza, alowooza. Mu mbeera ng'eno ekisobola omugaana okulowooza y'engeri gye mukuttemu ensonga, nti temuwaabye wazira muzze n'obulamuzi, era ng'obulamuzi mulaga nti mubuggye wa mulangira, omulangira omu omukuukuutivu ku mikutu gino egya social media, yabawadde endagiriro ku butya
bwe musobola okuwangulamu olutalo olwo, era ng'endagiro gye yawadde yeeyo. Kati ne mugenda nga mugenze kumuwa oda yakuteeka mu nkola ekyo ekibagambiddwa. So nga singa mugenze nejjaali nga mugenze kuwaaba musango, kiba kirala, kubanga olwo muba mumutadde mu ntebe ey'obulamuzi ng'alina okunoonyereza ku njuyi zombi, establishinga amazima, amanye ku mwembi ani mukyamu, era alabe butya bw'atereeza ensonga eyo. Awo obulamuzi buba gy'ali, era bwe muba mugenze ng'abantu abakulu ab'ensonga, nkakasa naye agenda kuziramula ng'omuntu omukulu w'ensonga. Naye kati ŋŋenda gye mwagendamu yali nzibu kubanga mututte oda gy'ateekeddwa okuteeka mu nkola. Kati awo temulekedde kyakusalawo, alina kuteeka buteesi oda mu nkola. So banaye mufeeyo eri ebikolwa byammwe, mufeeyo eri ebigambo byammwe, mufeeyo eri abo be mulwanagana nabo, kubanga kuggyawo obulamu tebangako solution. Eyo si solution. Solutions gye ziri nnyingi eyo singa oba ozaagadde nga yo open, oba osobola okuziraba n'omanya nti neyo nayo solution, neyo nayo solution. Kale nno mbasuubira okuba nti mwenna abayita mu butakkaanya buno, family issues, butakkaanya obw'ebika, timusobola okutuula ne mubaako bwe mubugonjoola nga temusitudde maanyi ga kitalo bwe gatyo, kubeera nga gabatuusaako ate mu bennyini obulabe okuba nti ate muganda wo ow'egindi tojja kuddamu kwagala mutunulako olw'ekyo kye yakola ekyakuleka nga oli mu mbeera mbi. Kale banaye tubaagala nnyo, unity as one, tubeere bumu, agali awamu ge galuma ennyama, ente ziba nnyingi ne ziyoogaana. Kale nno bwe tutyo nga tuli obumu bwe tujja okusobola okubaako entalo ezo ze tulwana ne tuziwangula. Okweyawulayawulamu tekigenda kutuyamba. Ggwe omukyamu bwe baba bakugambyeko nti oli mukyamu, kkiriza nti oli mukyamu era weenenye eri banno, era n'obukyamu obwo obuveeko, kubanga kyonna ky'okola essaawa eno ate kigenda kukosa baana bo. Eyo gye bujja eyo kijja kubakoseza nno ddala nga gw'oli awo kyali mu kwewaana. Owulidde? Kijja kukoseza ddala abaana bo ate otandika okwejjusa. Ate nammwe abaana abakadde mubawabule mubagambe naye nno taata ekintu ekyo nno twali kivuddeko. Singa mwezuula nga mmwe bakyamu, mukkirize nti mmwe bakyamu, era omukadde mumuwabule mumuteeke mu kkubo ettuufu. Tekigasa bantu 10 okubeera nga mwegattidde wamu mwenna naye nga mukimanyidde ddala nti kye muliko kikyamu. Ne mu bulamu n'omu bw'ati alina amagezi agagamba banne nti bannange nno. Ate nammwe omwenda munnammwe omu bw'abagamba mufeeyo muwulirize. Temuzibikira buzibikizi gamba nti naawe sirika, gwe buli kiseera gw'olaba ebirala ffe bye tutalaba. Musseeyo ebirowoozo, muwulirize oyo omu kyakola ki, kyagamba ayinza okuba nga ate ye mutuufu. Mwe nga muli awo mulowooza nti ye mukyamu. Kale nno nze nga maama bwe ntyo bwe nsobodde okubakubiriza nti obutakkaanya tubumaleewo mu families. Actually nina bungi bwe ngenda okuba nga njogerangako, era naawe bw'oba oyinayo eyo obutakkaanya bw'olowooza nti twali bwogeddeko, tekigaana kubutuweereza, kubanga eriyo abantu baffe abaatulema okugambako, so nga buno obutambi butambula nnyo, busobola okubatuukako ne baba nga bamanya ekituufu kye bateekeddwa okukola. Kale tubaagala nnyo, mweyongere okwekuumira ku mukutu Nalubalira Divine, ekigaali kye kitunudde waggulu bambi mukituwe, tubeere nga naffe tusiimibwa olw'akalimu kano ke tukwasaganya. Kale akuume atakuumira mpeera, weewaawo weewaawo weewaawo.